kuvaako njagala nnyo tit for tat naye ne bamukuwamu n'omukuba oluyi kale kaakati awo tuveewo kaakati wiiki eno mubaddemu amawulire kakati katutandike tusooke tugende ku mboozi ya Kamanda Mudogo ndowooza tujjewo emboozi za poliisi omulundi gumu kati emboozi y'omwana agambibwa okufiira wa alien skin okunoonyeza kukyagenda mu maaso however ate oba tugambe mu ngeri eyeewuunyisa kubanga erinnya eryasooka okwogerwa eno bagamba kyanoonya abala kiyinza okuba tekyewuunyisa alien skin yasooka n'akwatibwa poliisi netugamba nti yakola statement ne bamuwa police bond era ali bweru akola emirimu gye kaakati abagambibwa okubanga be batta omwana mbu nga bamuttira ewa alien mbu poliisi yakutteyo omu kaakati gwe basoose okukwata ye Kamanda Mudogo Kamanda Mudogo yabatamumanyi yoyo oyinza oba badde owulira muwulire oye Kamanda Mudogo na so Kamanda Mudogo Lisede muganga Justin Basinga magezi ya upene dede Dangote satali tompeti kodi 442 system nambona yama bani ya moto lyaga ngaona kabonero kabyo mpunyako no yasimula bikumba dede masavu yangawi nenga teri budde no dede no time to request tano nebalwa yange kutabikangina nsobola okujjawo nenkola ekitasoboka kyobadde tosubira ati this time ebirabyo ndabona n'endyasa yasa kuba mwalabeko kalika option kandeki ne kabaluma this time wenzija ebirabyo amusawa zino n'embyasa yasa nenkolako nemukola kyemwagala kuba zire omuntu ala ku police amwe mad person otegedde akantu ako nanno mwembaga ekyo tekimu byonna tubyogera nga poliisi tennakufuna Komanda Ssebu Mudogo atiisa Ssebu omulengera Ssebu omulaba ate ebyabaana abo bwala bibaagala omulaba n'agamba bannange omwana ng'aliko omuwula ogwo si wayita omuwula ogwo omulaba kaakati awo Komanda Mudogo mu bisirayo ebyaki ebyeddembe awawawaawo kasompe kakiripu nga Komanda Mudogo bamukutte awo ovanga ku mpingo muganda wange Rana wasika bakuteta sika yanyi bakuboda fanda ke bakubesa sina sika yanyi tufu nga tukyagera mu maaso n'okunoonyereza ku musango gw'okutta omuntu okutta mwami Namuwaya Winifred ojjukira bulungi kyaliyo nnaku zino okunoonyereza badde kutambula bulungi mu kunoonyereza kwaffe twasobodde okukwatayo omu kubateebereza nti ye naye yaliko kwabo yatulugunya Namuwaya Winifred oyo mwami amanyikiddwa ye gyo twasobola okumukwata ali mu kaduukulu kaffe kati katwe nga bamuvuna n'omusango gw'okutta omuntu bamuyita Baluku Shafan alina emyaka 2 Baluku Shafan ono olusi yeeyita Komanda Mudogo atera nnyo okulabika mu butambi ng'akuba bane kyetumumanyiko kati utandise okufuna background ye nti yazaalibwa kuno mu Kampala yakulira kuno mu Kampala abamumanyi
bamumanyi anti ye munyaguzi wa masimu anyagula masimu naye ndowooza kakati omanyi omuntu tabana musango paka nga gumusse mu vvi naye ebibeera wakati mu musango bikulu nnyo nga tetunagenda na ku musango kuba waliwo n'emisango egitasalwa. Komanda Mudogo bwe tuyinza okulowooza nti nno be baana alien skin bajje mu ghetto okusobola okwongera okubatereereza obulamu bwe twandikirowoozezza, naye akaseera katuuse ng'akwatibbwa bye tulowooza nti maybe bye bamugyamu ate nga bikyali ku profile ye ate olw'ensonga nti ayinza oba badde ebyo byonna bagamba asima kunyagola bikoze bitayinza oba n'okubikola takyabikola ki, naye ate ne bwolekera okubbale n'osigala nga okyali mugwalwanira omugagga gwakola ki ogenda okumanya kati ako ka vidiyo ako yakalikodinga ekiro kye balumba woofiisi za Nuupu era y'omu ono omwana omulenzi owa TikTok yani chicken lwe baasanga ne balwana n'amukuba era ndowooza wiiki singa 3 emabega ka vidiyo omwana gwe baatwala ku Fangoni awo era yamukuba ekikonde. Kati poliisi ekulaga nti waliwo n'obujulizi obulaga nti nabadde nga yeerikodinga ng'akuba abaki abantu. So nze message yange nti bwogezaako okukyusa obulamu bwo completely change lwansonga nti ogenda okumalirizanga bwe bakukwata bakudefininga ng'oli gwe wali ne wakubadde ng'oyinza okuba okola ki wali wakyuka nga tokyali muntu oyo. So kakati yoyo sofa gwe bakakwatako katulowooze nti no justice y'omwana yetu n'agifuna naye ate ne bano baleme kukwatibwa just for accountability but babeere nga bebaki be batuufu. Kamanda Mudogo mu mbeera efaanaganako bwekyo. Kale onagamba nti what hurts is those boys age now. Komanda Mudogo at 20 years accused of murder kintu kinene muganda wange. Bagisibe onagamba nti eyo bagisibe n'ebisumuzi babisuule mu nnyanja kubanga obujulizi bwe buli. Katulabe poliisi ya Uganda leero amazima gaayo si ffe twabagambe bakwate Komanda Mudogo era bajja kubituukiriza. Kale ebyo nno biri awo bwe bityo.